abatulaba Tom D Uganda the Black Panther from Wakanda as usual mumanyi yenze omundi ali fit nnyo alina tabu bubi nno gwe natambula bubi kuba mukama tetukyamusaba kati tumwebaza twalagina awo we muli temukyasaba tulina oluyimba lwe bayita life changing song njogera gemazima musabibu naawe life changing yaman life changing bikyusiza buli kimu kama okyamuto okyatomachi sitomanyi mwebaza webaza boy kulikayeji jinya nabaddeyo twabakubye yabadde bitya of course nze yadde omuyimbi omunene kale ow'amaanyi essaawa eno we yabaddewo nze yadde alina oluyimba olwakabye olusobola okugala show of course nze yagadde show yes nina byenalabye of course tugenda kuba tutwogera bingi naye tutandikirawo wenyininyini ejjinja nalabye akatambi nga walinga ewaliwo olutalo wakati ku stage kiki ekituufu ekyabadde we natuuse okutuuka ku stage ffena tumanye ebyaliwo ku nkuuka bino ebyajjejje biki nakireimingwa okuba nti nakuba omuntu ekyesaakola naye nentwala blame nate neneetonda mwana naye natuuse ku stage nadde nze simanyi nti jjejje bayisa oba ekirango nti Tomudi tayimba kwenoki saawundi segera waliwo ekiragiro ekyayita kati nakitegedde jjo kuba we natuuse ku stage nze saategedde nti jjejje oba yeyakola nze nazeyimba ku kikuuda bajala kitu nazeyimba ku kiduuda olw'ensonga nti nadde nsasuddwa natuuseewo mba ntandika oluyimba lwange olusooka mike ne zivaako kati nendowooza nga wemanyi bwe tuzikubaakubako ndabe nga nsaba eki nga bandeetera endala ngendo kiganga nayo tekola ki eisaamu omwana yavudde wali naŋŋamba nti omusajja oli atudde wali yazigjeeko agambye Tomudi tajja yimbira ku sawundi yaffe yakuba jjejje kagenderere yes era ng'ali wali atudde bwati ye yamaze eddozi gyako nga n'endala yaziina oshegeera neŋŋamba sajja wagambye ate nga mbimanyi byatandikawo ebityo bitandika mpola mpola kakana nga batandise okulwana nga ŋŋamba bakyali bange ngenda yimba sigenda yimba abantegese ate omubeerawo boogera n'omusajja akalidde agambye Tomudi tagenda kukola ki tagenda yimba aŋŋamba bakyali bange n'ababawunsa babaddeawo nga bampereka ŋŋamba gamaze kambaviire kanve ku stage naye before kansiibule abaki abantu ngenda mpubira abantu we bati obimanyi ebyokutibula nga ntibula tegeera nga ntibulamu nange munaye baŋŋanya oyimba nvudde Kampala nzize bayimbira naye bakoze ekimike bazigjeeko tegeera kaŋŋende ng'abantu baga nedda ssebo olina okukola ki ate obamanyi abasoga bwe baba basazeewo agaba baganda bange aye ekiriwo Tomudi tagenda kwemba bamuyidira ku microphone ndupambana nyimbyeyo nnyo mutegeera kati nga nsooka ndowooza nga kibakwatako bambi nasooka nva ku stage baviira ku stage peacefully nga ngenda mmotoka yange big budget ozimanyi zi big budget ezo nakyusa kati nvuga big budget nze nina oluyimba tejaawo wano bebakinze eri bweru otegeera nga ngenda mmotoka yange nga njikuba kisumuluzo nga mbagamba tugende nga abantu bagala Tomudi tukogaire tukola ki tugenda bisootinga nga njisimbula nga bantayiza nga baŋŋambe ngenda owuli eri ku bizindalo bagamba ssebo jjejje saawundi twagisasudde emizindalo gyamaze negiddako ng'ovuddeyo nga bagamba abo mulala ayimbe naye si Tomudi ye tajja yimba yakuba jjejje ku nkuuka ebintu ebiyiseeko emyezi 7 tegeera nfuna nga munaaye nga bagaana Tomudi ng'agamba kavira abantu addeyo ekirungi bampadde balansi wange nze ntuuse ku venue nnyinye ku stage mu abakoze eki abaŋŋaanye ennyimbe tegeera kati nga abantu batabuka eri obucupa nga butandika ovuga
ba MC anti bannyonnyola mbu abantu nga tebaagala kunnyonnyola baagala kimu Tomudi ngendulo evuga Tomudi batavaayo okunnyonnyola nga nnyonnyola nga obucupa buvuga akati nga obimanya abantu omuntu tebamwepangirako aba akyankalanye ndowooza bano nga baswetinga bateesa ne bali abasawundi nga omwana alina okukola ki okuyimba nga bannyimiriza olwo SFC ejja anti nabagaye njagala security nabagaye njagala security SFC simanyi abaledi top osegeera nga nyaganze benjagala okunkuuma ebyaliwo mwakola ki mwabiraba anti kati olwo bitabuko bimanye ebyekisaawe tomanya kifunfugu gye kivudde tomanya biki ekisegeera naye wembeeramu abaabuno buno era ajja kasuka ekifunfugu tosobola kasukira wammundu segeera nga bankima mu bitiwo ebyamaanyi nga nzira ku siteegi ogwokubiri nga nkwata akazindaalo akeberako ngamba sawundi ayitamu segero manyi jassa bana abantu bagenda ne batulaba olwokuba tetuvaavaayo nnyo tetwogera nnyo tebakimanyi nti mu bantu mwetuli nti n'endongo weki weeri jasi nti ffe tetwesuddiya nnyo jasi tuli baddala segera kati ye yalowoozeza nti ali kayimbiyimbye agenda kujja akajogera awo mu bantu yatula eri ng'akoze ati tajja yimba simumanyi ali awo ndowooza mukozi wa jjejje manager biki before that obutakkaanya obwaliwo Tomudi ku 31st August no December enkuuka najja nenyumyamuko naawe ng'oweetondera jjejje ku byonna ebyaliwo obutakkaanya tebwaggwawo temwabusolving kati ndowooza abba abantu wabawo omuntu ndowooza ye nga ayagala alaga oba omugagga nti ye kakibeere ki ajja mukola ki ajja muyirawo omubiri tegeera ndowooza oli omukulu ye ekyazze mbirowoozo nti wana egoba Tomudi ku stage yakuba jjejje nga webigambibwa ndowooza n'ebisale binaalinnya oba n'okupraisingibwa anaapraisingibwa naye nga ozza otya ekintu eky'emyezi omusanvu kati nze obuzibu bwennina buli bumu sisobola kusongera ku jjejje yoono wetonderaani ku luli gw'otamanyi nagezaako okuba amasimu nengezako oyita mu connections nga jjejje waali si wa social media nnyo nti ngenda musanga wano otegeera ate ne wali kaali kavuyo nawulira akubye muzeeyi naye nga jjukira sinze yakola ki sinze yakuba omusajja nga omanyi mob justice bankubye kubyawo saafuna namukisa gamba nti ono omusajja gwe bagamba gwenkoleze gwenkubye so kati nejjejje simanyi oba yabaddewo oba tebadde nenze nalaba omusajja yabadde munenenene alina akabuto alayo mubibibi yazze najjako sound nagaa Tomudi tajja kukola ki kati yalaika kadeyideyi manager oba biki jasi nga yagalulaga omulimu nga wakola ennyo jasi naayokya kasonga omuyimbi gwe yabaddeko si yowaasa tumulumu ono alina oluyimba tegedde alina omuzabbiibu alina biki kuga musajja w'amaanyi bantu mwali si abantu ne banwanirira omuyimbi waabwe nadda n'ayimba ate n'alabisibwa ye tegeera jjejje luli wamunoonya wamubulwa naye ekibuuzo kiri nti before that wamunoonya n'omubulwa naye ku ssimu wamufunanga oba n'oku ssimu yabula yes nze ku ssimu yange bampa enamba ye naye simanyi oba yali entuufu nagikubako emirundi ng'etaano teyakola ki tebankwata ayishuwa nti gwe weetondera yakkiriza okwetonda anti kati kyesijja kussa nnyo ku tebo nti jjejje yakulembedde ekintu ekyabaddewo ejjo kubanga wayiseewo akabanga sijja kugamba nti yakibaddemu wabula nze omuntu gwe nalabye gwenja okussaako ennyo essira kitegeera naye ng'obubaka bwange kyemanyi bwatuuka kubanga abantu benatumanga bangambanga omusajja yangambye yabivuddeko ye talina yes nga bangamba omusajja yabivuddeko talina ttabu kitegeera era ne tubimma amazzi paka kati omusajja wazze nagaa Tomudi tajja yimba okitegeera wakuba jjejje ku nkuuka nga bannaye abasajja babaayo ng'akuuma obusungu
Why kyabadde kitya? As usual enyimba zange zakabi nfuna so nayimbye nga omumanyi nze enyimba n'abantu bange so kyabadde massive nnyo kwe balonze omuyimbi omutuufu w'okuggala show Gwe wakigadde? wabadde tosobola kudda osobola okunzirako owesigaki ndaba kukatambi awo ko wasoose Gaza ye yasoose be basoose nze asembyeyo nayimbye saakuna ezaani nakubye gwe kyanomanya nakubye nayimbye n'abantu bange azizo nze nyimba ne audience yange mba bwe baddamu lwasonga enyimba zange bazimanyi hit after hit paka wenamaliriza si byagundi bya bulijjo ebyo mbikola bakubanga n'obalagako bakubanga nze kuba sofa industry eri etya kuva omuzabbibu lwe gwatuula bulamu butambulira ddala nga wena bwebala abantu banjagadde abantu bansapootinze just nfumba kati kyenzizaako era nazizaako akayimba kaffe twesikesike okubye twesikesike yagala kuchalenjinga eruli bwe nakusanga n'olema otosike emmotoka nange nenakuleeta nazizaako twesikesike naye bagenda muwulira kuba mupya namutadde leero twesikesike bagwiriddemu nyingi yaman so industry eri soft oba ekyalimu bali babye batugambanga nti industry eri hard andi industry yo nga yo ebeera hard nga toli creative n'okupambana manye bamu watulaba waneeno tebakimanyi nti naffe tuzikuba nezikuba ku mirabba tegeera olukuba ne lukuba ku mulabba ne lugaana genda obuuza Vicky ne mugamba akayimba kali okamanyi naye ng'abeera ku intaneti bwati naga sikamanyi nga takulimbye tegeera naye nagamba omusabibu ngukola ki ngumanyi kibasegeeza byakupambana byakuyiiya wekijja okukwanguyira n'omanya nti nteezeewa TikTok kale zze neeno abali eno mu mativi baani naye onkubeyo tegeera nfune ku bookings wajjawo kiri ofubye okujjawo kiri nti muli bayimbi ba TikTok nze awo oli wa TikTok nava ku TikTok nembuna ensi TikTok ye baseline wenava nembuna ensi kuba kati of course omuntu tosobola mugamba nti tomudi siasobola tambula awo bagenda kukolawo jamu nga ntambula awo ebigere ntambulemu awo jamu bantu tomudi muzabbibu kati bampita naye sikaki kwata ennyundo yama abaana bangamba wayoza omuzabbibu nabbolo oluyimba Vicky kaleka nkubuulira amazima tukyogera nampola tomugjawo ekirowoozo Vicky nkawulira tibalina abannakenya anti wulira mpa emboozi bubanga budde bwe buti omanye ekirowoozo wookifuna ba Vicky bayiyayiya ba ande asobola okuddeyo naye n'ayiya nkola research ku kantu ako si miningo zagibu baba ni mukulima sima biki ezegeera nga katono kati nga nnoonya ndabe luno luyimba oba just ka sound ningenda okizuula nga bali mu kyaki yaabwe bakuba ka gospel kaabwe just omuntu n'akakwata ka clip kampi nnyo n'akasaayo era ngenda okunoonya ku YouTube konna nga sikakolaki tokalaba tolaba full songo neŋŋamba nga omanyi osobola okubeera awo n'owulira ekigambo n'okikyusaamu ekigambo ekirala ngenda owulira siminengo zabbibu onywa n'omuzabbibu taata yeyagulima of course taata waba yeyagulima tuba tusobola ogunywera ku kyayi ate nga ne maama engeri taata wabanga yagulima nga maama asobola okugutunda okutuweezaawo ewaka waffe kati eyo yokka gye nafuna kolasi nenkubirirawo essimu nemmanya nti yesi nkayiyiza nange naye enkeera wasobola obbaawo omuntu omulala akakola ki newejjusa n'ogakaliraba naluddewo wakaali kakubye ku TikTok wakalaba kola oluyimba enkeera lwali mu 10 challenges nenduterayo ku YouTube tambulirawo mutwalo lunaku
nnaku 2 mutwalo nenkolerawo video nnaku 2 nga tonna publishinga video already oluyimba lwali lubiseko original sound mutegedde ate banyini original sound bakola kuba segera nengamba hangi kubye kati nenfuna viki kati nawe nafuna kamoni eno nenfuna viki ekuba bifaananyi nemugaa kati olaba eyo kamera ogiraba gye tugenda okukwasa video nze yali director nze kennyini kati nga mugamba kati eno vima mabega eri etya kwatirako wano ango mutekeemu tekayo sound nitukuba olede obuzina bwaliwo twagikolera kingawo nagamba ogikoledde wano kusegaawo nnyini awoka ekirungi baali bazimbawo wakamera nali nze muyamba yali yabwereere si kyali wange yali yanemerako nga yagala muweeyo video akubemu naye nange nenga omukisa gugo nkuwadde hit song genda nze nzija nayo nze mugaa kwatirako wano kwatirako wali twakwata sini ndooza 3 zimala tukwata wali nokwata wali netudda wali nemugaa yemala yali yabwereere iye eri mu bukadde esinga eze miliyoni 10 enja mwongerayo oluyimba just you know tedi ngera mugamba njagala egire nga nze kenyini ze mugamba zanyisa kamera nze muyimbi nze director nze ki olimba ne lukuba sikyalaba Cobra ko ani Beast yali Beast Cobra wali ngo omuyita Beast yesaliwa Beast jali nyina ntambula naye mu biseera ebizibu tulina ebifo bye tuyimbamu eyo nabirala nga baali bakukosezaamu kireka otegera kati era nawe ojjamu yesu obeera togenze kulwana naye tugamba basajja bo ango kwoli esange wano tugendeyo keno so kati ngeri gyenkulembeze ennyendo ng'ennaku zino siyagala nnyo byakukola ki byagundi byafujjo njagala nnyo music yabanteekayo kubanga olinakola amawulire leero enkyera viki ajja kumanja amawulire tegeera naate wenkola oluyimba ne lukuba lwekola lwokka. How does it feel like okubanga olina oluyimba n'ovaano n'ogenda e Karamoja ng'abaana bakumanye? Because nkulaba nnyo sometimes ng'olina Kongo Mutukula Tanzania eyo kiwulikika kitya totomanyi naye wali weemanyi nti nze toomu naye ate kino kirina gye kyagenda kiri kitya? Feeling ya kabi nnyo teri muntu atayagala giwulirako kitegeera tuuka mu kifo nga teri n'omu amanyi Luganda naye nga amanyi omuki nga otuuka nagenda eyo bapatoolo ng'abuuza nange niwe tomodi nga ayenze ng'omuzabibu twagala omuzabibu mulimba lwe bategera obwana buto bwe buti tekamanyi Luganda tekalina kyekamanyi naye nga kamanyi omuki kale owulira bulungi nnyo kitegeera teri muntu atalina eyo feeling yaman ng'olina abantu bakwayipinga gyeri oba omanyi mutekayo nnyo bwe mujjayo and these days kyapenize nnyo nze senga nfunayo omuntu ava eyo just kasente kekakyansumbuyeemu saagala buveni bugenda kundabisa saagala kabaala angambe nti ate tomuli yategeeza ku Power King temujja kumbalamu njagala evenue eri solid gambe nti tuzze wano eno tomudi yeeyubula Freedom City ne just expense kati ali eyo ani alina omutwala gumpe ani alina 10 ani alina ebitaana bimpe basajja gye bali badoni kulisi sawa yakusolooza kati badoni kulisi gye bali eyo balina sente tomuli ali wano ayagala talina buzibu na muntu talwanangako talina mpisambi takola ki patiro milioni 10 ozimu omugaye sigenda osasula eveni gene Lugogo nze sina buzibu thinking nti Lugogo singa tugikuwa esobola okusaba ku mazzi Lugogo njikuba olaba Salongo yagikuba olaba Salongo yagikuba kati olonze ne olaba Viki mwana Viki tewali kitasoboka boy nze nekkiririzaamu nnyo kyovalaba nkola nnyo ebintu byange bw'omu mwana kisegeera kimanyi basobola okujjawo ne batandika tojja sobola ogenda tuyimbira bitugenda naye obimanyi ebivulu ebitabuka tewakiraba ekyalo egi twali twogera biki soya teyagikuba
yasaba mata nfuna so kati buli kintu kisoboka nyimba weziri ndi mnyimba 22 kati tegeera nze weziri kisoboka sawa zino promote okuvaayo nakwesimba of course okuba nyina oluyimba olwakabi abantu crowd njina kati ebisayi tubikuba biraba so kati just kiba muntegeka just nti ba promoter waffe bazoleyamu tegeera wakwata date anti kati we buzibu bwokka naye ng'omwezi gwo yina nti November kati senga nfuna booking y'ekifo awo oba ojjukira ofunye date then ndio post eryoke from eri final tegeera naye nga inshallah tuba tukoze bulungi omwezi gaffe guno ne gugwako bulungi tugenda ba tufunyemu kasene kaffe aka booking ay'ekifo ekyakabi omanyi wabayo ebifo ebikola statement nga enyinza okutegeka oba nentegekera wane nga kinene naye nga teri akimanyi mumatu naye bawulira nti tomudi yakubye Freedom City newe ba parking bajagamba Freedom City tegere erinnya kiba kikola omuki kuba ebiseera ebisengezo sho tuzinoonyamu twongerako impact ulire nse kutegeere bole concert yekola ki soka. Don't you think nti mukeera nnyo ennaku zino abayimbi ojja n'okubayo ennyimba 3-2-5 ensi neezimanya immediately oyagala concert nga waliwo abayimbi abaludde from 2012 baliri puzzle bakajja bajjukire this year nti balina okukola ki naye ate era still waliwo ne ba John Black abajja ne bazikola ki ne bazikolerawo so kati sifa abakitandise otegeera John Black tawamula ku Freedom City yajikuba kataja abuluze naye nga John Black namusooka okuba owakabi sebo fe twali ku TikTok okulyere nga tukuba nga endulu bagitukubira obyerabidde wakati obulamu bulalamu mwabanga ku TikTok nga mmwe baana baliwo abayimbi nga babeeguya nnyo naye nga temusobola kutegeka show neegi naye munekirala lwaki mwali muvimba nnyo ku TikTok nga muli ba TikToker bwe kiri leero ng'oli muyimbi anti kati nja kwogera nga amanyika app ako ebisinga otabula omuvubuka nduulu asosanga omuntu ku street I love you so much I like your videos kakati wabeera obuzibu oba nosaka comment section mu comment section osekera osanga mu comment ne comment sebo zikutabula nokyamukirira nogamba wow osekera nawe wandika akagamba wakakuwaana akapya kati jukira omwana ajoininga TikTok abatannabaako oku experiencinga bulamu bwa kisita kyova nze sikyamugeredde nnyo naye nga nze muyimbi owakabi kati aliko lwansonga owakabi mbuluddemu natandika okuba owakabi nga ndi ku TikTok nga nyina endulu just nti endulu kati yeeyongeddeko bwengezi buserefi bwengaba bweyongeddeko bweyongezi naye nga olwedde nali wakaki waba abayimbi era baali bannoonyanga kiki segeera soka kyovola bonsanga wane eno nosanga awo kusiriza endi byange naye nga ate waliwo akabirira ayagala okulaba kuki tomudi soka tejasaba abaana abo jase kibeera kyagundi ekintu kipya abantu bakubidde endulu nalwawo yimba anti kakati blaza muvubuka ali eyo obubbi si kibi kasoba nga tosonzeemu muntu mundu kukubiriza gendo bbe koppa n'abasajja abo bemuwulira balina gye bakoppa okuba nti segera muvubuka wali eyo omuto obubbi si kibi gendo bbe kasoba nga tosonzeemu muntu ki mundu tobisiza maanyi ngamba mu kuyimba abayimbi abato beŋŋamba genda okoppe osegeera tomudi essaawa eno bamugamba yakoppa naye kati essaawa eno yalina oluyimba olukola ki olwakabi booking azifuna akola biki tolaba nti obubbi si kibi siyinza kuvaano nga sikubuuziza Agatha brand ambassador Tommy's Nail Clinic eyo bibeeraawo naye abaana juzi awo abaana bafunye embuto sizoni ebadde ya mbuto gumanyisi oba ali
gwe nalaba nsaba abaana bakutandise n'okukolera vidiyo babanjalulo tewabala ne Agatha wadde okimanyi Agatha ali supportive ali supportive Agatha era Agatha oyo omuntu oyo omulaba wakabe nnyo mbulamu bwanga nnyongeddeko nnyo netugenda mwaka gwa kusatu kifuula ddi official myako yange oyo gyogera n'olunaku yange oddu tutegeeza era ozzeeyo manye kati nze nkolera abantu soka olire alina engoye akolera ku Pioneer Mall ekyo yakimanyi yadde alina edduuka Agatha D Collections kategedde Agatha mukyala mukozi gwe ate ali supportive tujja kyala kale tujja jabbayita Vicky yaman kale mbadde ne Tom D Uganda olwo surprisingly tineba nyini luyimba mu kyaki mwennyini nalaba challenge yaabwe ate it's a generational song tobola bae nti oyinzo ennyimba zikubye enkudi zikubye eswiririri zikubye tosobola dugeragera na muzabbibu lwaki luvira ddala ku mwana wa myaka egi biri paka ku mukadde agala nnyo akayimba k'omuzabbibu temuli kigambo kiwemula temuli kijasirwa vibe otegera so era ninze bano ababwa award bono abateekaweka bwa award obwekiralu bagano oddusa mu song of the year. Is there any hidden message mu lyrics zo za Muzabbibu? Muzabbibu kibala kibala kyenategeeza tobola banagamba tobola nagamba tata yagulima tukunywera ku caayi era of course kina kiba kyakulya kyetunywera ku caayi enyenga ebyo tuyimba no by the way tebitera nnyo kubeera n'amakulu nga babitegeeza kino osobola onoonya ekigambo ekijyawo wakati wongamba oti nange neebuuza naye nagamba nayimba biki ekabika nkubulyako nga ggwe kati ekibala ate n'okinywera ku caayi nga tebigatta kati otegeera naye ate abantu ne babyagala waliwembyeko ekiyimba kya Sirius mami nayimba akayimba ka maama nyimba ey'akayimba ka Buganda babiwulira baagala Muzabbibu twesikesike nkusikesike ebitundu ebikusike neyo hidden message naye eri awo kale era bikusike ebisigadde byeno social media handles zo buli wenzijja tezikyuka Tom D Uganda oba onfuna bufunyi ndoza kati obuzibu bwo negundi ntikyaliwo bwaggwa John Black yaterera sikyamwinako buzibu kati sa tuli ku level yemu fena tuli bayimbi tuli bakabya asolo yimba eri engeri Uganda gyetumala fenna solo musindika eri ejjinja nze nenga nenyimba emityana segera nenyimba emityana nayimba egundi kati sikyamwinako buzibu jase bubeera bwavo bwebukusumbuwanga omuntu alina engeri gye yakukolaki yakuyitako mwawo yakubeerera waawo kati n'onyiiga olw'obwavu ne kati nyinamu ku ssente yamaanyi